Nsanyuse omanyi eno park nene naliko wano edda mu way back before covid waliwo barbecue ne tujja wano kati gwe mulundi gwokka gwe nagibeeramu naye mbadde simanyi nange nti nene ate baŋŋambye nti esinga ne golf course fe tulina golf course e Kampala Uganda twe tumanyi nti nene naye baŋŋambye mbwe ate tegimanyi waliwo n'endala remember like waliwo n'endala ngesinga parkes I mean, I'm sure what they call the area in a park. More than some of them have more than one. Yes, so kwagala eno bategekera abantu babwe oba keeping up fit and busy. Bakola parks ezenjawulo abaana abantu kuddukirawo. Badde ngamba mwami Bwanika because abantu ennyumba ezisinga wano. Yes. First of all, waliwo abantu abali loners bangi. Yeah, true. Kati ngaba pensioner for example n'abalala. And also waliwo nyumba ezimu nga tebalina na the garden. Exactly. Nga babeera mu flat. Ate ennyumba ekutama oyobanga okitegeera olina okwetaaga tolaba ku muntu naye kati wano otuuka nolaba ku binyonyi nolaba ku mbwa nolaba ku badduka nolaba ku baana ate era kiri healthy omuntu okufulumako ebweru waliwo okusala nofuna ka vitamin D ako n'ebikundi bino ebinyonyi nowulira nga biyimbako ebikola nolaba nga bizanya kuno tunula kugamba and admire like you no appreciating a nature sanyusa okukulabanga ebbanga limaze nga nkunoonya oleka kulimba nga nze ndinoonyeza ki ekirya kubanga taatawo yali mukwano bambi ate nali simanyi Elishama Wamala actually oba n'ekyo kankitereezeemu si mu bubi it's not your fault sinenya ggwe njagala nnyo kukitereeza kino kazi tuli kumpewo kati omwami oyo yayagala erinnya lyali lungi ye stage name ye ebeere Eli kakati obaani yakijjayo ate yamala kufa nabatandika okugamba Elishama si kye yali ayagala Eli nga bw'okiwulira kisoundinga bulungi kubanga nane kutepsi ya true kutepsi kata wagezalina walako Eli Wamala kati okimanyi nti kiri kigenze kifa Elishama Wamala Eli Wamala which was the neyanziza wekitutereeza stage name ye brand ye sigwe mukyama naye wokyogedde nenkijjukira nagambye nja kyogera thank you so much waliwo abaakireeta babaali waliwo abaakola show waliwo concert gye baakola bakiteekako Elishama Wamala yali akimanyi nti Elishama naye bwe yali atandika okuyimba n'agamba kaneeyite Eli so meaning Elishama linnya lye that is the name in full asala Eli okufuula sweeter for the stage ekitegeera kati ye yennyini yandibadde naye singa waali yandigambye ate kati anyajjeeje linnya lyange ery'okulumbe Welcome to yet another edition of Share with RKV. Hope all is well. We thank the Almighty atambuza obulungi ddala abafiiddwa abantu bawe mwenna bambi tubasaasirako naddala abafiiddwa bataata. Waayi bataata benjogeddeko abafudde mu mwezi guno olw'ensonga nti omwezi guno gulimu olunaku lw'abataata. So basically nze naguwadde bataata bonna babeere nga tuba celebrating. So bambi taata waba yakugenzeeko Mukama akugumye n'ejjukira nti taata asinga bataata bonna okyamulina ye Mukama waffe oyo. Buli kyonna taata kyabadde akukolera mutunuulire, buli kyonna taata kyabadde akuyisaamu mutunuulire yasinga byonna kubanga ne taata wo wadde abaddewo naye era oyo yabadde amuwa obusobozi ate okukulabirira. He was just a guardian naye ng'oli ate yasinga byonna naye nga kaseera koyita musikangu sijja kugamba nti nkategeera naye Mukama yekka yayinza okugumya mu kaseera kano aye ne taata amuwe obulamu obusinga nga amusanze byonna byamusobako abimusonyiwe. Ruth Kalibelo Bwanika gemanya anga bulijjo and today with me is omwami nga namuleka ye yennyini ye introducing ate tugende maaso ne program yaffe olunaku olwaliro nga tucelebrating abataata bonna mu nsi yonna. Webale nnyo neyanjule yesewo amanya gange nze James Mwanga. Yesewo ki ekirala ekisingako mutabani w'omugenzi omuyimbi yes mutabani w'omugenzi Eli Wamala
Atali Elisha. Newankubadde be bamu naye nga Eli omuyimbi. Kakati kiriba kireke eno. Yes. Naye nga kyekyo kale yes ndi omu ku abaana be oba batabani be. Batabani be. Goli wakumeka? Ndabika. Mu balenzi. Ndi mulenzi owokubiri. Wow. Awo ne bano obuvunanyizibwa bw'amaanyi. Abasooka bonna baali bawala. Abasigadde bonna abasooka n'abaddi kale. Wow. Abasembayo. Kati oba namba mmeka? Oba namba 2 mu balenzi. Kati abo wataddewo wonna wamu. Ninga kati nze ngwa mu middle. Ngwawo wakati awo. Yes. Wakati w'aba last born. Ne ba first born. Bali abali basidia. Oli awo makati. Ntega wonna bweti. Awo wendi. Yes. Babazaalidde Uganda mwenna. Uganda. Fenna. We batuzaalira. Gwe bakuzaalira. Like wenkulidde. Yes. Nasooka okutegeera. Nga tubeera Nakasero. Kubanga muzeeyi yali akola ku Uganda Television. Yes. Kati nze ogenda okukula okutegeera nga tubeeraawo kati yalinga plot 12 oba Nakasero Road. Oba yeeyo. Akapande kabeerangako plot number 12. Nga wakakwata. Gankamanyi kajjukira ka black white. Yes. So nagenda okukula okutegeera nga we tubeera. Later on muzeeyi yava ku mulimu ogwo. Yasalawo kola kibaita early retirement. Okuva mu civil service. Nagenda ne tuvaawo. Awo nanga ayimba nonkolinga kola mu. Era kyendowooza ekimu ku bya nze bakwasa saafuna ku sayina birowoozo bikulu biri macho wakumubuuza. Yes. Lwaki walekayo kola? Yes, okuyimba. I think emu ku nsonga. Passion ya music yali y'amaanyi. And remember yali yakola band ye yagula ebyuma bye. It was not long after yakagula ebyuma ebyo. Ndowooza alaba ayagala akiwa obudde. Yes. Buli omu nga bw'ali ganze nange wano wendi. By the way seyanjudde nga musician ekyo kikulu nnyo. Oli muyimbi? Ndi musician. Eky'omuyimbi kyawulemu. Omuyimbi ne musician balala. Balimanyi musician ye mu Luzungu. Omuyimbi mu Luganda. Olw'obudde ekyo nankikunnyonnyola nzijukiza. Kale sewo nkinootinze. Oluusi kibuzaabuza. Okay. A musician ye muntu ali fully informed and knowledgeable about music. Teetaaga kuba teyagenda n'asoma music n'afuna degree naye n'oyo mwali. Musician alina okuba ng'ategeera ng'oli ku stage ng'otegeera nti ono gitajja kuba eri out of tune. Ebintu bingi tuyinza butabimalayo naye ate era nga tusaa kyewuunya. Kati mbadde nkuwa example kiringa nze wano nkola mirimu okubeerawo naye muli ngamba nti singa nali nsobola nandiyagadde mbeere nga nkola music. Musomera wa primary? Namirembe Infant. Nasooka n'ensomera nasooka n'ensomera Nakasero. Awo we twali tusula. Like nga twawula olukomera next door yali nursery school. Nakasero nursery school ng'erina headmistress oba amuyitanga Mrs. oba Miss Bevin. Kyala yali muzungu oba Mungereza. So nenvaawo nengenda Namirembe Infant. Ekyali 1 up to 2. Nengenda ku Mengo Primary. Nengenda somako ekibuye katono awo. Nengenda e Mukono Bishops West. Muzeeyi yakolerako e Mukono eyo. Colin Hotel? Muzeeyi ati ngeri gye yali muntu wa media. Kati ndowooza ate bw'amala bagenda ne bamuwa contract bamuyita Mukono. Yalinanga Bishop Theological College. Essomero lyali litende ya University y'Abaawule. Kati munda omwo nga babali bagirunning oba baali ba America. I'm not sure. Like naye nga nsindala
it was nga kiri mukono naye ng'ojja n'oyingira olaba nga wano bwe wali awagazi nga kiri kyalo kiramba ng'ojja n'oyingira gate, the main gate oluyingira kakati munda kumpi awo walingawo gye bayita Mukono Radio Center. Maybe ndowooza nga bwe wabaayo programs abantu abatasobola genda Kampala nga bajja nga bw'ogamba abantu b'oku kitundu balina ebyetaago tebasobola, I think so. Kati nga naye nga radio eyo nga alabika eri managed by, it was part of the city social naye nga kintu bwe kityo. Kati yagenda n'addamu ate n'akolerayo ne bamuwa contract ya myaka 2. That is how we ended up in. Ganawo ogenzeeyo. Yatutwala nga tatubuulidde. Taatawo akyakubuulira. Yaddira baganda baffe ffe twali awo nga batugamba mugenda Mukono. Sitegeera sibuuza. Ye nga wenkana Kyoro? Nali nga ngenda mu P5. Nali mu P5 kubanga wekibuye nasomawo taamu emu P5. Kati eyo second term we tugendera tuwulira batugamba nti mugenda Mukono. Simanyi mama wange ngamba nti tata magenda bano na mugende Mukono. Kati ndowooza nga yamubuulidde. Kati twagenda nga abantu nga 6. Kati tutuuka yali holiday. Twali awo emmotoka ng'ejja nga tusanyuka nga tugamba tugenda Mukono, tetubuuza kye tugenda kukola. Kati we twatuuka eyo abaana abato bwe twatuuka eyo yali holiday. Kati taamu bweggwaako abamu n'abatwala. Waliwo nze ne sister wange gwenzirako bamuyita Barbara ne Spurgeon mukulu wange. Ffe n'agamba nti tusigala. Jjukira Mukono tekyali kibuga, kyali kyalo. Kyalo nga walamuko. Ne tumugamba ate kiki kyamwe mujja genda oluvannyuma tugenda okulaba nga agamba nti ngenda batwala ku ssomero gye Mukono emiranga nakaaba nakaaba nga nali mulungi mukaaba ddala awatali nali saamanyira ekisooka kubanga sirina maama saasomako mu boarding school. Kati ate ekirala nga bwe gambye tetwazze tumanyi tuddayo kukyakalamu muddeyo. Kati bw'ofuluma Mukono eyo theological college obulamu eringa bulala. Saagala kwogera nnyo oli ayinza okugamba nti naye nga obulamu bulala ku mwana abadde mu kibuga nga abaana mu kiraasi bambadde engatto eno tebalina ngatto. wali oyina nozeesonyiwa. Naye ekyasinga okunsumbuwa ennyo nga nagenda mu kiraasi nenfuuka nti ng'olaba abaana bakusongamu nti oyo ava Kampala abeera. Because you look different. Naye kati nze nga nentuuka ne mbuuza omwana omu nti kiki kyemitegeeza nti ati kati wano gwe wagenda kati nga waliwo omwana omu bamuyita Salimbu naye nasanga wa kitalo lwakuba yagendako e Kampala oba yali agenze ne bazadde kati ekyo kyankosa nnyo okubeera n'abantu nga bagamba tebagenda ku Kampala. Kyandaga nti oba ndi wala simanyi naye kyatusumbuwa ffenna. Anyway bwe tutyo ne tumaliriza misomo gyo bankuba nnyo abakyawa abantu beeyo lundi mu ssomero eryo bankuba somesanga bakuba. No ndowooza kyali kibi nnyo by the way si ddalu. Sizaali awo yalina eddalu eriri awo naye nga bakuba amanyogo omulembe gyentegerera n'omuggo gwe bayita oluga. Bagenda ne bakuŋŋaanya ne bakyenyumiriza namu bankuba kuba nali simanyi bikubala naye ate because ndi mu Mukono nga oba ovudde mu Kampala kati ng'ate oluzungu nga tuli bakabi nnyo mu English kubanga ate wali ndowooza standard I don't know why naye nga kati teacher nga nkuba nnyo nti gwe toyinza kusinga banno mu subject emu ate n'obakubasembye eno mumanze kuba abasembye kale eno eyo Mukono ne bankuba. So do you think oluga luno lwakola oba lwakumenya ng'omwana?
mukono gwange gwali gwazimba nako byankola bubi byatukosa nnyo byatukosa era nze okuva emukono eyo contract ya muzeeyi yali tennaggwako nze natolokayo butolosi yagenda yali ali Kampala kubanga yajjanga e Kampala buli weekend n'asindikayo bamu ku bakulu baganda bange abakulu abawala naye lumu nze waliwo ebiseera ebyo nga tabasindise kati ng'atulekera ssente n'aleka ne ssente ku dduuka ng'alina tulina akawunti ku mukono edduuka erimu wetugenda bwe mba mulina bye mwagala awo nga tutandise okuba independent omulenzi omukulu oli brother wange nga yalinga yatulabirira ebiseera ebimu kati nze kye nakola oyo brother wange baali bamututte e Kampala eyo oba yali alwadde kati twaliwo ne sister wange gwenzira nga kyenjogera taddamu sister otegedde anti nga ye ng'ali soft ali kati sente ezo ze baali batulekedde okugulamu ebintu ebyokulya ne mugamba nze zino sente sigenda kugula bintu nze ngenda kuddayo e Kampala wajoomanyi eka osobola okwetuusa nga nkwata sente nga mugamba oba gw'osigala gwamanyi sigala kwata engoye zange zensubola ezaaliwo ziteekamu akaveera nga nkwata ebbaluwa kati ne sisita wange nga talina choice nga naye akwata kati nga eyo yali holiday naye ate nga jjukira nze eri waali wantama kati nga muzeeyi yatusasulira tusome mu holiday naye era mu holiday eyo ne batukuba kati awo ne ŋŋamba ate lumu tica yankubira bwereere nga waliwo omwana yali azannya awo byali biwanvu naye kati ekitegeeza senga tebakkuba walisomye naye olwokuba bakkuba nnyo ne bakkubalira ddala sandikyayeeyo naye nabakyawa abasomesa abo era singa nalina obusobozi andi basuubize olwo maama nga mwogerako naye ng'ajja ye oluusi yajjangayo weekend muyitiremu ensonga zo yanyiiga bankuba omukono guno gwali gwazimba wano omanya ebyo ebiseera tica omu yankuba omukono mu mental work muggo ne gukuba wano so anyway bwetyo ne tugenda sente ezo zaali tezitutuusa na Makindye gye twadda naye ne ntuuka mu paaka nga zitutwala e Makindye teziriiwo enjogera ne kondakita ng'omukujjuko wali sharp mugamba ssebo tuyambe twafiiriddwa kati tugezaako okuddayo tunoonya biki ne batuteeka kabalaza okajjukira akameme nga kookyako n'emigugu gyammwe kati muzeeyi addayo yasanga bbaluwa ate bbaluwa nagireka mu ddiiro ku dining ekyasinga omusesa namugambye nti ffe tukooye ono otugeze ojja tusanga Makindye maama abaali awo nga mugguse kati ekyasinga omusesa nange ekyesaalowooza twalina ekisumuluzo nga tukitereka ebweru wansi w'ekimuli kati mu bbaluwa ne mugamba nti ekisumuluzo kirimu ki wansi w'ekimuli kati ye bwe yajja gwe nali ndowooza ajja kuyomba ekyo kyekyasinga omusesa naye yategeera nti twakoowa maama ye teyagakaaba manyi omuzadde oluusi bw'olaba abaana bo nga beerese bokka ng'omanya nti ennaku ebayinze teyalaba nga si nnaku y'amaanyi naye yagamba oba sijjukira nnyo byeyayogera awo bambi naye ng'awo ne bw'okola otya nze wali tonzizaayo yalaba nti abaana bwe batuukira okujja kati awo ffe twamulekayo n'amaliriza akaseera kaali kasigaddewo olwo nga gweyagala kubeera ki ng'okuze omanyi bw'aba akula alina kyaba ayagala kita lwaddadi kubanga bwe twali tuli awo Nakasero nze nali sirina nnyo interest yali sirowooza ku music muzeeyi yalina acoustic guitar okutandika okutegeera ng'agikuba buli kaseera naye nga sikifaako wabula mu kaseera ako n'agula ebyuma ebya bandi bipya byava Italy babireese nga binene nga excitement yali y'amaanyi nnyo 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 wabula bwe yabireeta interest yange weeva gita zino ez'amasannyalaze zandabikira bulungi
tandika okupiikinga interest kati ogikwata mukono ogikubamu kubanga mpulira nti abazadde tebakkiriza because ezo strings za guitar by then nga mu Uganda tezikyalimu omuntu alina okugenda oba Nairobi nga ogikutula ate kyangu nnyo kituufu so twali kyetukola nga twasookanga ku interest nejja nga baba bakola practice ba musician ne bajja bangi ebiseera ebyo Hope Mukaso omumanyi yes mumanyi waliwo lawyer bamuyita Andrew Kasirye bangi waliwo mwami mulala bamuyita Paul Kavuma kati abeereyo Australia baba oyo yali ku gundi abeera wali ku Magic Parking oba yenanyiniyo Alan Shanubi abo bonna baalinga baba was a friend to Hope Mukasa kati nga bangi baali bavudde ku university actually bali bagenda ku uni I think ndoza bali mu vacancy ya 6 kati mzee yakola ekirango ku TV mugenzi fire yasooka okujja ne basooka bakubamu kati etwegomba nnyo kati bwe batandikanga kati ebyuma babiteeka mu kisenge kyaffe abalenzi kati bwe batandikanga okukola practice nga tugendayo ne tubeerawo naye ng'omwana omuto ng'oli aba akuba n'okwatirira ebintu n'onyola gita kati muzeeyi lumu nga weyaliwo nga mufulume tugende kati lumu yatugobayo nze ne muganda wange omulenzi ne tukaaba mwagala kusigala atugobye nga twagala nnyo naye wali okaaba omwejo nali nkaaba nga nkaaba n'okulumya maama wate otya alumwe nti okaabe naliko last born kati abagobyeyo kati ne tukaaba kati bano ba musician abamu ne bajja oluvannyuma phase eyo eyaba Hope bwe yagenda kuba abamu baddayo bagenze ku uni ne wabaawo bano abalala phase eyajja yalimu Bakabuye Semboga bisanyi bimbunyeebunye ikode big five awe batyo naye kati mu time eri ne wabaawo bagamba abaana baleke kati nga bwe tutuula awo nga twetegereza ennyimba ze bakuba nga tubiraba kati ekiro tujjayo giteezo nga teziri ku masanyalaze abali bwe bamala ekiro ati bibeera bakoleranga awo kisenge kyali kinene nnyo kati nga waliwo side emu eriko ebitanda kati nga wano space esigadde nemujjayo brother wange n'akwata gita eri eya 6 strings ekwata bass tekuli ttaala tulabira eno eri mu ddirisa ebweru tukuba nga buli kaseera tukola practice netuyiga gita temwakutula ku string yonna maliso careful era wogizaawo nga bwe bagitadde bulungi basically gita teyabakubyako so betyo bwe twayiga kati nze okuzzaayo ku kyewabuuziza neegomba nnyo musician obulamu bwange nga buli kye bakola kinnyumira bateeka sigala so mpozi n'ekirala kyennalinga ayinamu ng'ekirowoozo kuba muzeeyi yali media person amuli ngamba oba bwe ndikola ku TV nange naye nayagala nnyo music si gwe mulimu ogwali sustainable ebiseera ebyo so era muzeeyi yali tatuwagira nnyo kukubeerako ate nga gwali mu musaayi because muzeeyi we yagukola era yekanga bwekanza okulaba yali tamanyi tumanyi ne instruments okutuukaawo ategeera ddi olwo oluvannyuma nnyo actually nze okutegeera nti mmanyi n'okukuba actually yali ku mbaga emu nga waliwo omuntu atazze oba yali tazze kati nga nze ndi mu senior oba 2 naye nga nze ŋŋenda n'engoberera bandi ng'olwo baavaayo wali twavaawo basuleyo ku Bombo Road awo nga Peterson tebiwe yali asula wa Cliff no baali ba neighbor ennyimba zaali zirina kati nga nze era ŋŋendayo nga kati nga
emmotoka etikka ebyuma nga njekwekamu weno nga nina anko wange yali mu bandi omwo alina olugezigezi akulabako akola ki akugoba kati nze ogende okutuuka eri ku mbaga nga nze bano mbagamba temwogera nti wendi embaga yali awo ku Officers Mess nzijjukira nze njagala music saagala soda njagala band kati nga agenda okulaba nga omuntu omutazze bali stuck obudde bugenda abagole batuuka kati ng'ate yali musajja ali principal nnyo kati ne wabaawo omuntu amugamba nti waliwo solution tulina omuntu asobola okukuba bass guitar wano ng'agamba oba bano bali ku ki anyway long story short guy omu ng'ajja emabega eri nze simanyi bye boogera eno baŋŋamba jangu omuntu agamba gwe omwami oyo yali mukambwe muzeeyi wamala oyo kufa abaana omulaba n'omulaba takuba naye mukambwe okola ekintu kyatayagala nga mukambwe ebyekikulu nga bw'akyusa face omanya kaweddemu kati ne ŋŋamba oli tondeetera mitawaana gwe ndeka nga ŋŋamba jangu nze olinjo gamba ndeka ngamala nga nsituka naye nga ngenda okusinkana omwami oli ngamba baya yali ayagala nnyo mubeere serious mu bitabo tuuka awo nga ntunuulira tamanyi nti mbadde awo nga bali bagamba tuula wano nga bankwasa gita nga music yatandika kukaabaawo olina katengo wadde kati oli mutadde simutunuulira nzeye nga ntunuulidde bwati naye nga simutunuulira jjukira yalina obusungu bw'oli atazze kati awo wategeerera he was shocked all along nga tamanyi nti nayigadde okolaki okukuba engita n'asanyuka nnyo by then ne sister wange Fiona yali yamuleetanga ayimba kati n'asanyuka nnyo bambi bakuyingiza mu band no, straight away. Era yabala nagamba kati webale nampa ne sente. By then sente zaali nnyingi. Meka? Oba zaali oba 108 oba zaali meka. Wakola muki? Nagula canvas trainers. By then Maradona yali yakola engatto. Oba Maradona ebijjukiro ebyo. Biziko. Gula trainer n'engenda ku ssomero nga kabi nnyo. Olotegeera ddi nti datawo celebrity ti star ekyo twakitegeera nga wano even njozanga kubanga we mwagendanga ku ssomero nga bwatunona naddala waliwo lwe yatukeerewangamukko naye nga bwakeerewanga batica batwala eri mu staff room enamirembe awo kati bwe yajjanga okutujjayo nga abatica balina okusooka ne bakuŋŋaana webityo nawano oluusi ng'otambula naye yali muntu abantu nnyo nga bw'otambula naye ku bigere nga okoowa bukooyi nga yali friendly sirwakuba nti nno ali ye ng'omuntu yali muntu w'abantu nyo kati ng'abeera abuuza ono buli kaseera abuuza ono kati nga gw'oyinza okukoowa so kati yali muntu w'abantu nnyo bw'atyo n'ekirala kutegeera ng'era oba otambula kuba ekibuga ebiseera ebyo abantu tebaali nnyo nga bwe bali ng'abantu beemanya ng'omuntu akulaba abantu baalabanga bati oli mwana wa mwami so that is how he was saagala kwogera nnyo nga tombozza kyakyusaako enneeyisaayo mu bantu for example essomero ng'olaba nti oli mwana wa selebu sikitwala nnyo nti mwana wa selebu kale sijja kulimba ekyo kyo tekyatubeezaawo nnyo nti nali mmanyi nti ekikulu muzeeyi kye yali akola yali yeewa ekitiibwa kyosinga of course olina awantu we weesanganga somebody has to mention the name ekikwanguyiramuko ebityo naye si nnyo ekiri awo ekyasinga okubeera mu neeyisa nga weeyisa nga bwe wandigambye nti olw'okuba ye ayagala kitegeera engeri gyekaringamu n'ekirala ng'ogamba muntu ono ayinza okuba mmanyi
nakola ki naye tekyalimu nnyo nti ndi mwana wa ekyo kyakuyamba okugroundinga nga obutakolanga bintu byewalwadde okola ffenna era famire yaffe njagala okyogera wano nti tweyisa bulungi tebibulamu omuntu bayinza okuba nga balabye naye nga bwolaba famire yaffe tweyisa bulungi because abazadde baffe especially muzeeyi kati gwe twogerako yali ayagala nnyo mubeere mwewe ekitiibwa omuweesa ekitiibwa so famire yaffe kitegeeza ki okubeera omwana wa Elishama mutabani wa Eli Wamala what does it mean okuba mutabani we olowooza si gwe akiyinza okukimanya kubanga kati gwe nti waliwo ebijjirako kuliko advantages and disadvantages oluusi nze nkitwala era nze kizibu nnyo by the way nokyogera wano nga boŋŋambye ntigamba ndi mutabani simanyi ekintu ekyo kyannema oyinza kizibu nnyo era omuntu okufuna obuzibu ng'omuntu ambuuzizza taatawo yaani ojjako nga bagenda kunsalira musango noyogera kimpa obuzibu because mpuliranga ayagala okubalaga nti wa kitalo nze bwentyo era kizibu nsobola okubeera awantu okuddaawo ng'ambe nti taata wange yegundi kimpa obuzibu nali mbaddeko awo oli n'abuuza ng'abuuza just ayagala kutegeera abuuza ani akuzaala kati mbeera nga njogerako erinnya erisooka erisembayo Wamala saagala oli agambe nti kati oli abuuza nti Wamala ki ogera so kale bw'oyogera bw'otyo mpozi kyenyumiriza kirungi kubanga oli awo sandibadde wano olwaleero kati gwe ng'okumpita ku shoyo ndoza byebyo bitegeeza ate kina kyakukosaamu mu ngeri emu oba endala ng'omwana ng'okula okuba ne taata wetutumu olw'okuba yali talina ntalo n'abantu ate ndowooza kyatugattako bwegazi oli ayinza okwaniriza obulungi kuba singa yali ali awo nga yeekola ebintu ebitajja n'ogamba bannaye tugenda kuswala okitegeera naye tekyakosa mpozi oluusi kikusumbuwamu wano obuvunaanyizibwa bwe yatulekera nga kati bwe wampisi nasoose ne ŋŋamba kati nga mpulira saagala kujja nga bw'omanyi naye muli ne ŋŋamba kati ebyo bye ŋŋamba ne ŋŋamba kaakati musajja yatuleete ate nga tolina kyakkola naye olw'okuba nga omwana muto nga yali agadde okukola ebintu ebimu naye agamba daddi bw'anaamanya nti nkoze kino nga lwokyo oba oyagala naye olw'okuba erinnya nga lizitowa nnyo ku ggwe nga tekuganya kubeera mwana eddamu nkitegeere nti nga booga nti nandikoze eki nandigenze nti waliwo omwana bye bayagala okukola for example omwana yali agadde okugendako mu pate omwana yali agadde okwekola olina by'oyagala otambuleko lero ng'essaati togirina ku mubiri nze nayagala nnyo okukola dreadlocks akwano bange ne bazikola nga ndaba shakaabo shaka mayanja dada wange n'abalala bangi bati bakola dreadlocks nga Isaac omumanyize twamanyanga nga tebalina dreadlocks ne bazikola nga ndaba naye nga mmanyidde bulungi ddala nti kasita okole wokiringira enviiri eyo yakugambirawo nti zisale tekitte onswaza omwana wange kale siga nti abaziina babi naye kati ekintu ng'ekyo kituufu tosobola nalina omuze gwange nga nakasigala nga wagoma nga abayimbi naye kati namuvaako naye nga kati ng'ekintu ng'ekyo ng'omanyi bw'oba oli mu bantu oyinza okugamba oli ajja kundaba agambe nti wuuyo bandoope bali benkugambye abaabuzanga oli mutabani wagwo
So anyway, ebyo bwebyo ne bibeerangawo. Muzeeyi wano mu kulwala mu kufa wonna embeera eyo mwagikwasaganya mutya ng'abaana kubanga family tulabye nnyingi nnyo nga beerawo okusoowagana tebibulamu okitegeera. Ate waaliwo ku mbeera eyo okujjako kyenyinza okugamba nti okulwala kwe kwali kubanga nze bukyanga nali nkula okulaba muzeeyi nali sirabangako yadde n'olunaku n'olumu ngagamba nti oba teyakoze nti mulwadde ekyo kyali tekibeerawo nga bwogamba nti saagenze ku mulimu kati bwe yalwala nga bw'omanyi wabaawo omuntu gw'olowooza tolowooza akakola tasobola kulwala oyo yali different. Yes, yeah. So yalwala nali wano olumu ekyayamba bwe najja wano yajjanga twakajja wano ng'amanyi okujja performinga waliwo sister wange yalina embaga najja ebityo. So naye olwasooka bwe nayogerako naye nga tannalwala naŋŋamba nti nnamu problemu muno nkyenda njagendako bannongooze. So anyway okulwala kwe kwatandikira amala nadda engulu addamu. So simanyi oba ne bamubika n'omubikako awo mwe ng'abaana kyabayisa batya nga tannafa speed amawulire kwe gatambulira of course gatuuka naye kati impact tebanga bweri kati wakati olaba kati olugenda ku YouTube singa olaba title gundi naye wakifunanga kuva abantu nga bagambye but ng'olwedde otegedde si kituufu. Of course analaba abantu aisola abantu ngantu babiri kitalo mbagamba ekyo si kituufu kati bwatuuka wakutukira ddala amawulire gakusanga wa era nalina kyaki mwenkubira music kati nga ndi omwo naye nga nva kwogera naye kwolwo olunaku nali nva kwogera naye ku ssimu nga talinga omuntu agenda okufa chaki yalinga ya afternoon. So kati olwamala nengenda kati nali ndi awo Dennis muto wange omumanyi Dennis olina omumanya leke kumanyako njamumanya bambi anyways manyi gwe Bobra ne Fiona tulino tuli abalala but it's okay. Dennis oyo muganda wange muto wange ye yampereza message kubanga ye yali Uganda abamu ku baali Uganda kati nampereza message eyo njitunuulye kuganga nga shock ngamba kitalo kale nga bwe kityo actually nentegeeza nojja nengamba pastor mu church ne service nekoma so anyway kuba mwalimu ba sister bange nabo nga bantu abasinga bamumanyi so anyway tetwajja sajja because by then actually abasinga abaali eno tetwaliwo because obusobozi obujja tebwaliwo. That is the fact nga nange ebintu byali tebinnatereera. Kyabakola batya manyi okuba nga tolabyeko tofuna close weebale nnyo tolabye so ne tubeera awo abantu bayamba nnyo like abemikiibi bayina batukubira essimu oba ne twogera ku mpewo naye kwegamba so naye kiri kyoyogedde kyekisinga kubanga omuntu tomulabye ati osigala oli awo byonna byonna kwegamba of course nga batuwa information ewaka bulungi nnyo naye kiri ekintu eky'omuntu okukola ki. Nagenda mu 2011 andi Uganda nendaba videos zebakwata naye nga nali sirabangako eri nga bamuteekayo ngali awo mu ddiiro so awo we nagiraba ndowooza lwe nalinga nalinga ategeera naye nga twakimanyira ne tukuma kuba tuli oba omwana wa muzaala omu ayinza okutawaana naye ndeeza tulimu abaweramu etwaguma. Amiina. Taata yali atya tusigire ekifaananyi nga ku kati ffe tumumanyi nga yali star naye ku ggwe taata eri wamala yali atya? Twali so loving
yali omuzadde ku mwana ayina love yali ayina nga ne bw'aba ayogera enjogera ye yaku sweet talking kati abalenzi ze yatuyitanga nnyo taata wange oli otya sweet ng'ayagala nnyo era kikiri kye mbadde ngamba nti yali takuba naye nga bwakunyiigira kikukosa kubanga bw'abanga bw'abeera nga tolabye smile eri era lumunze atawaanya maama oyo maama wange yali ayoza nga waliwo ojjukira oyo omo yali nga wabbulu ng'alabika bulungi kati nze bwe yeetoololamu bw'ati nenkwata bokisi yonna eya omo yali ayoleza mu bathtub ng'ataddemu engoye oba yali agenda nze nenkwata bokisi yonna nenkolaki yonna neggwawo kati bwe yankuba nendowooza nti ate ye mukyamu kati nenkaaba kati muzeeyi yali avuddeko kofi kubanga bwe twali tusula nekuti byanga kumpi n'ayitako awo ndowooza nga alina byapiikiika nakusanga okaaba nensirika nenseka nga mulabye kubanga ye bwamulaba egamba tewetaaga kagamba nendaba nga nfunyeyo ate ekyenjawulo kati we yajja nampase nagamba obadde okaaba okaabira ki nendoopa maama wange nga mwakubye olwo nampaayo kaseete nampa ekinyusa ekyebiseera ebyo n'amala n'agenda naye bwe yagenda neŋŋamba nga nina okuddamu nkaabe maama wange alumwe kati badde ekulaga nti yali musajja nga kati ye bw'obanga otuuse nga omunyiizizza kyekyali ng'ekibonerezo kyo nga tojja kulaba maama smile tata wange kati maama ye ate bwe wakaabanga lwaki olowooza nga kyamulumanga ate ng'omwana omuto bw'omanyi oyagala atuuka ekiseera agambe nti sirika naye n'agaana obibaje ebyo abaana bye bakaaba n'omuleka neweekuba kubeeri wandika mu kibatu nga njagala alumwe so taata yali so loving tewalabako kukubako teyakubakubako wadde ntuza yakubamukko katono oluyi katono oli okoze eki nali ntawaanya nnyo sisita wange nankubamukko katono signal smacking nakubamu katono naye nga yali muntu ali sokka moment gyosinga okumujjukiramu enyo eteriva mu bwongo obwo gyosingira ddala n'ogamba nti olunaku bweruti ne bweruti bwe yankola bw'ati ekyo tekisiri kyerabira kubanga bujjukidde bwe yakkubamu wateekwa waliyo ne moment eyo mu buto oba wonna mu bulamu bwo bwonna paka lwe yava mu nsi omuntu akoze ebirungi bingi tolina ekyenzijjukira ennyo ng'ate ndi mukulu nali situlangako awo okumubuuza mulamu bwe bwe bwali okumubuuza yatuuka atya okubeera kikyali wabula omwaka gwe yasemba yafa 2004 2003 yali wano October kati twali ng'alina waasula twali tumupangisiriza ng'alina waasula kwolwo alina flat gy'abeeramu ne mubuuza nti twali tulaba TV kuba najja tamanyi omufumbirawo omanyi ofumba mu ngeri yange mweno culture nyanjawulo olina okuyiga kubanga wano bwoba n'omukyala tosobola muleka buli kadde ng'omutuntuza wano omukyala tabeera yekkambu yakola buli kimu so nali mufumbirawo akamere awo tulya n'atandika okulaba TV kati tuba tulaba TV ng'alaba ng'asumagiramu kati wadde engulu n'aŋŋamba nti ng'alaba bye yali alaba ku TV bye byamuwa byamuprompting okwogera ki agamba nti bannange singa nalina eddalu lye nalina mu buto ndowooza singa ndi mubbi konzi lwaki atandika okunyumiza eddalu lye naye lw'okuba mboozi mpanvu kati awo wenva ne mubuuza nti watuuka otya okuva awo paka
paka okufuuka kyoli yanyumiza ebintu bingi era singa saamanya nti lwensembe omulaba nandibirikoodize nanyumiza ebimu sibijjukira ebimu bijjukira naye ng'omuntu bw'ava from zero akantu kakulikafuuka hero anti tuli mu paaka tuli mu miti so ndoza kyekyo kyenyinza okugamba nange ebintu ebisinga bye yali olwokukaba egambye nti byalinga birungi niyinza otuulaawo kirowoozaako obudde obitaddeko mu mbeerayo ng'okuza abaana lwalakoppa ku taatawo nange mmanyi ompagamba nti omwana owange takola kino naye olina okumakinga sure naawe weeyisa bulungi kubanga ye yali akola ebintu bingi okulabika muzeeyi ekisooka yali takoowa yaziika buli lw'omusanga adde tuveeyo okuziika nti ani waliwo omukyala wakula naye bulenga ate yo yazaalibwa negundi ate nootuuka n'oyagala omugamba naye awo wonna so kati nange ngezaako oluusi actually ntera okurifaringa ku muzeeyi wange abaana bange oluusi ngamba nti nange jjajja wammwe yali yakola bwati tayijjukira abasinga baali bato tebamulaba nnyo ayina ebintu bikyuse because biro ebyakolebwanga internet yali ntono but right now abaana bali exposed so waliwo ate ng'ajjukira n'ensi gye mulimu kati eno ebawa freedom okitegeera nti waliwo byoyinza gwe luli nga byakukolera naye kati nga tosobola bikolera eno ne bikola ku mwana wo kati awo kikola otyawo era okikola gwe mu ngeri yo abaana bono era nga bw'oyogedde wano mu system eno abaana byabwe ebirala omwana akuwakanya nagamba daddy I don't like it actually I hate you you lied ogamba nze nalimbe naga nti sigambye nti sekuwa kitiibwa naye olimbye sigamba abaana bange bye bagamba naye nkugamba nti omwana aba ayina amanyi nga tutyanga naye bakulimbye ng'osirika okitegeera because omwana bamukuza wano nga osanga omuntu omukulu ng'alina omwana wa myaka 4 bali mu train omwana abuuza maama ebibuuzo ng'ono abiddamu nti lwaki bazimbye awo ekyo ekizimbe nti lwaki basaze eri ekkubo ng'ono amuddamu ng'adda mu muntu omukulu kireetera omuntu oyo waliwo ebirowoozo by'abantu wano kyova olaba bakula mangu mu birowoozo bwe noosanga omuntu we nali naakajja wano nga waliwo manager gye nali nkolera nga musinga obukulu naye yali wa kiwago bwenti naye lwe nategeera nti the guy was 21 katangwewe ng'olabanga agamba nti ono ayinza atya okuba yanfuga so naye ffe omwana omuto ayinza okubuuza ekibuuzo oseka n'okuseka olikitegeera so nga singa otandika muyingaginga mu conversation ezo genda kukulanga ebirowoozo bibiki bikuze ekituufu nyimba ki bw'otunula ku nnyimba za taatawo oluyimba ki lw'osinga okwagala lwensinga okwagala bannange nina ennyimba ze nnyingi zenjagala ne for you what is your favorite song tongamba nti zonna ozaagala of course si zonna nange waliwo zenagambanga bano yayiye lwaki eza okutunda obunyeebwa bananga kwasa ekisa kati ezo ennyimba nzaagala kuba twagenda okukula nga waliwo eyo LP waliwo amayinja waliwo ennyimba ezimu abantu tebazimanyi nkaluliwa waliwo olimba baluyita Hamida lugende lutya so tuyimbira yinda kono lugenda nange njagala kujjukira no chorus Hamida ange sisuulirangako wewe bibeera it's okay kwegamba Hamida is a story of yalina story ey'omuntu gwe yali ayagala okugaasa nga abuna obuzibu baatuma bamubuzaabuza namwe ndi Hamida
tanzize mu kigambo kyonna olwo ntambule ntya mu nzikiza bw'ogenda mubuulirire alema okuzannya mbuulire manye nkusaba n'obuwombeefu otokote Hamid omusendesende omwoyo gubeere ku nze nzekka ave kubalaba mu buzaabuza kati yalimu olwo lweyimba limu zinsanyusa kuba bw'owulira ebigambo byalwo birimu binsanyusa kuba waliwo paati gye yagamba nti ne byemuwadde ayinza obisuula mu nsiko so abantu tebazimanyi nnyo. It's one of those songs I really like. Naye yalinga asenka ebigambo njagala njagala nina okwenyumiriza agenda ne mubuuza tibaki bambyo njagala nnyo bwotyo nayogera ensonga njagala kuba sirina muntu annumirwa ndi munaku ddala baali abange lwabeerawo kagamba olabanga ebigambo bye olimba mbadde neerabidde ebinyuma ebyaffe kujakala kudigida kukesa budde ndowooza sijja nakunyonyola ndala olwo lweluyimba lwensinga simanyi lwaki ndwagala nnyo kuba bwe naluwulira lwansanyusa nga mpulira omuntu akubuulidde mwana gwe sikutendera ebinyume byaffe nga byogera ku fashion byogera ku economy bwe yali byogera social life yonna bwe yali twagala nnyo bwatamanyi kuzina nga bakugjawo oba okyaliawo nga batwala owuwo kati waliwo ze bayita salsa classes oba ozimanyi bezibeera mu bifo ebimu ebbaala ezimu bazitandika obanga ku ssaawa 12 ssaawa 2 bwe ziwera ebbaala n'etandika kati abantu abo baba bakola salsa classes basobole okuzina amazina ga salsa gaddako naliko mu bbaala emu wano twali tugenze kupafominga ne bagaya abamu nga tukubayo eddakiika 3 then ne salsa DJ n'akuba nga kati abantu mwebali nga bazina nange ne ŋŋamba sijalutumira mwana nange kaasituka nga nze simanyi nga simanyi nti nno nti bali ababadde nti tomala gakola ki osooka kola rehearsal ate si ya lunaku lumu beera ojja eringa bw'onoogenda mu gym ebanga hobby y'omuntu kati wentuuka nange lumu nga tuwumuddemu awo nga salsa nga bisanyusa nga nange ŋŋambayo omukyalo omu nti njagala kukola ki kuzungu abiramu katonda kireke tofaayo kireke lwaki olowooza nga siina kintegeera sibitegeera kyali nga yati nalabira ddala naŋŋamba I'm sorry I take it naŋŋamba so that is kati kyayogerako byaddala byaliyo kati we nategeera nti byayogerako byaliyo byayogerako waliyo era nga tonabuuza njala kutwala omukisa oclarifyinga issue emu waliwo muganda wange omu Joseph Bate namulabako ku YouTube ng'agamba nti wamuzeeyi Edmund Bate omugenzi mwami Edmund Bate yali mukwano gwa muzeeyi nnyo yali arecordinga nga abantu ebiseera ebyo naye nalaba bambi Joseph Bate bagamba nti kana kakawalya kama katono banolimba kyola nti mwami Bate yaziwandiika naye njala kutwala mukisa okugamba nti muzeeyi yali si mutima mubi muzeeyi yali yewandiikira ennyimba ze tebamuwandiikirangako nnyimba yali yewandiikira and I think those are good aina information nkyamu njagadeko webale kitereeza ekyo kansule nti akitegedde bw'owulira Eri Wamala yayimanya akaana kakawalya kawanyana ate nga tulaba ne Joanita Kawalya bano mwakuliramu nga family ezikwatagana abo baali ba mukwano kati kyentegeerako ti muzeeyi kusinziira bwe yannyonnyola yagenda olumu okulaba mukwano gwe taata wa Joanita Kawalya nga taliiwo naye yasangawo abaana mubo mwalimu Rose Wanyana kati abeera Sweden naye ayimba bulungi by the way amanyi okuyimba Rose Wanyana ali awo
era mumyufu alinga mukyala mweru bwe natuuka e Sweden ngenda omunoonya nga mbu yamusanga nga bw'osanga omwana ng'abazadde be tebaliiwo n'obanga asanze omuntu omukulu ku myaka gy'emito omwana n'aba wa buvunaanyizibwa nnyo okwaniriza omugenyi n'atwala message daddi lyamulekedde kati ne kimukwatako nnyo n'engeri omwana gye yali yeeyisaamu n'agamba ti kawandiika oluyimba kati ekyo kyaleeteranga nnyo confusion abantu zaye bamu bamuyita Kawalya era oluusi abantu bakulaba mutabani oli mutabani wa Kawalya nate nga yakyogera bulungi naga akanaka Kawalya Kawanyana kyasigala nakati recently waliwo omuntu gwe nasanga ku mukole nagamba nti agamba ono mutabani wa Kawalya yali alina gwayanjulira nagamba nti so ate nga si egoli yayimba buyimbi luyimba so nga tumba buba bubaka ki bweweereza bataata out there abali muno mu ggwanga lino ate ne Uganda mwezi guno kansooke njooke nkusabe njogere ku bazzukulu ba muzeeyi Wamala abalina nabo ekitone era ekyokuyimba ekya music era singa nagenze ne ngamba kale Sandi etumiikiriza naye singa nabadde n'omukisa ogwo okubafuna awamu bayirewo abamu bali wano baganda bange abaana b'abaganda bange n'abange owange kuliko omu n'abaganda bange waliwo gwe tuyita anti beetuuma amannya mpulira waliwo Enoch akuba ennanga mwana wa Fiona waliwo Tyler mwana wa Dennis waliwo Edwin naye yeeyita mannya malala kati abaana bazzukulu njagala nnyo olunaku olumu abaana abo njakusanyuka obasisinka sebalabe naye nabo bantawaanya abanyemputtu waliwo ne Rebecca mwana wa Fiona naye amanyi okuyimba kuba ne bass guitar naye passion kugamba nandiyagadde nnyo abaana bano kuba bano abalala bo balina bali established balina yeita Tex Natra kati Joshua mutabani wange muzeeyi wange yamutuma erinnya lye Lukwata ye n'agamba ye Lukwats naye abo bo balina music waabwe ne YouTube so but njagadde neme butaboogera n'abalala but I also love era njakusaba oba nfunireyoko omulundi ogula nzigentulemu nabo tunyumyemu njagala ku arranging ekintu ekyo tunyumyemu ku RKB mutere mjabasaba manti baana baakula basinga balina obuvunaanyizibwa wakati okubafuna bonna mu time so mbalekedde makyayogera ku lulimi lwaffe oba kati bali mu luno olunyaanyimbe anti kati nali ngezaako okwagala ennyo abamu bamanyi olwa abaana mutabani wange omu yazaalibwa Uganda yajja amanyimu naye nagezaako okulowooza ku kintu ekyo naye gwe okimanyi nti Ruth okimanyi nti abaana e Uganda tebamanyi Luganda kituufu kati kyansobera kati oyigiriza abaana wano Oluganda aheneeka kituufu omwana w'omuyimbi omu namulabako omwana abaana obalaba ku YouTube okwo nga tamanyidde ddala Luganda naye ng'abeera Uganda so naye nga tekijjaawo kiri okola kyosobodde nze nja kuba honest okola kyensobodde kuba obudde tebuliiwo kale obubaka obuli abataata abali out there naddala bagenda mu depression bataata obubaka bwemambawa wano neeka taata nsaba abagenda mu depression oba twogera because oyogera bataata omwana alina okuba involved because if you're a father of course then kitegeeza nze ndowooza nti taata abeere ng'afa nnyo fa ku baana bo beera mu bulamu bwabwe especially bwe kiba kisoboka omanye eriyo bamaama ekyo njagala kyogera ku sayidi y'abataata nga yazaala omwana naye nga teyali
si yali pulaani ye. Yes. Okitegedde ng'omwana yajja n'omukyala ye yakyagala nga temukiteesezzaako. maama yeetega olubuto ako koyogedde yakutega olubuto nyinza kisaga so kati oli nayesanga nga naye kanjogere nnyo ku kintu nti olinga sina mu plan so nyama nti beera nga oli taata ddala ekikuyisa taata beera mu bulamu bw'abaana ndoza kyenyinza okwogera nayinza okwogera ebingi nendandagga netubeera kubanga te waliwo bw'oyogedde ku ekyo nekyendoza ne kuba taata ddala nga toli mu bulamu bw'omwana oyo nga si kwe kwagalakwo naye nga ffe bamaama tuteekawo embeera okuba nga you're not present so noba nga waawo okusika omuga sometimes ne batuuka n'okugenda mu depression eyo mpuliddeko abataata abali ero nga bagamba child support eyo yagala basuula ddalu kati oli omukyala kati ekintu oba obonereza mwana wo ekisooka omusajja tali nga mukazi nze bweŋŋaana okulaba abaana bange nga ngenda ozaala abalala ate ffe abataliiko nti ate bagamba mamba tefattama nga nzaala abalala gwe nga nkulekera obuvunaanyizibwa bali ku banja because era still oba obonereza mwana and usually abazadde abo ebyo babiraba nga bakaddiye kuba omuntu bw'oyongera okukola okukaddiye onafuwa bwe yali asobola okuboggolera omwana atandika okuba nga ayina amaanyi atandika okugamba tulabayo omukyalo omukadde ng'agamba nange omwana ajja kunnyomba esi oyo temukwatako bintu so kati omwana atuuka eno ng'akuze ng'atandika okukola kati nga otandika okunnyonnyola omwana so ng'ate luli wandibadde wamulaga taata ayina kati omunnyonnyola omanyi so I think ndoza byebyo siri nnyo mwogezi omuntu aba yeetaaga music oba amufuna atya mpandiika ennyimba banansonyiwa saagala nnyo okusaawa zino okubalagirira kuba YouTube channel yange wakuliko oluyimba lumusaalu mixinga na bulungi naye webale kumbuuza ndi muwandiisi wa era nkyayi maze emyaka mingi nno nga neesuubiza okufulumya alubamu n'emikwano gyange baŋŋamba nga bankubira nga mbagamba ndi mu recording ne baŋŋamba naye gwe ennyimba z'oyogerako oziteekawa osanga kati wano tubuulira channel yo tujja kusaako pressure ozifulumye maybe you need that push yazifulumya njogere ne ku bandi yaffe tulina wano okukiriza byonna byogere byonna bandi yaffe Galaxy togiwulirangako amatobeera wano Galaxy band ebaddewo banga ddene ekuba ku mikolo ki embaga lwakuba tubadde tuludde ndowooza okweranga naye nga tulina bandi wano twagikola mu 2008 I think nga y'amaanyi nnyo mu ntandikwa nebeerawo yatandikira twagironkingira mu pub bagitanga West Green omanyi Alan Gerard Kanyike omugenzi the Dynamite eyazinanga oyo brother we emukyalo we bayinanga ebbaala Tony kyavanga mu Africa mu governor Africa beekuba yava eno yali faani waffe katugambe yali export amazina gonna yagatwale bantu abatubeerangako awo so ntutandikeyo bandi negenda nebuminga so nakati ekyaliwo the Galaxy tulina n'omukolo sijja gulangira so omuntu aba yetaaga omuwandiikira ennyimba akufuna atya awo sooke tulemu genda kubanga manyi nnyo okwewandiikira tomanyi kuwandiika balala simanyi olikalya kokka nedda simanyi omuntu toyinza nze nyinza okuba nga nze lunsanyusa nga terukusanyusizza okugjako ng'oli awulidde olimba nagamba olwo simanyi walekerawo okaaba kati era okyakaaba mu baana olinamu akaaba gundi alina oluyimba lugamba like ejjubbe big boys don't cry they do I encourage them to cry bakwano bange abamu bakutumidde baali mu bandi yaffe abamu bakyalimu Sam Kadume yaŋŋambye akumanyi yaŋŋambye mumwali naye wakati olwama waliwo Julie Nalongo Wambala yaŋŋamba akumanyi Julie bambi ali atya yali Julie njagala mmulabako bannange nomumanyi abo bonna tuli nabo waliwo Godfrey Ngobi abamu tebakyalimu mu bandi
alimu n'abalala abadde omukungu yes waliwo omuwala bamuyita Angel motoka bandi eyo Galaxy bana ne yazannya akadde kompadde mukama kunkera omukisa kale bambi so nja kusanyuka nnyo nga bazzukulu abo bakuŋŋaanyiza nabo tubalabeko njagala challenge nga gonambu njako we'll keep in touch we'll keep in touch so thank you so much nange so kunchazaako bana bwe tubadde olunaku olwaleero kanso nti bazizaayo mu biseera ebyo ebya Eli Wamala nga si Eli Shama wabula Eli Wamala so atakumira mpera bankumire batata bonna mbagalizza omwezi gwammwe omulungi until next time Ruth Kelly Bonica bye